Anything media. Omusirikale wa poliisi atiisatiisa okujja Uncle Mark mu Nakatemba mu bulamu bw'ensi eno lwa Banja. Grenade Musawo Muganda eyali muninkiniwe abotedde ebyama. Poliisi emukutte ate lwakubonyaabonya eyali muninkiniwe. Amannya Muzikwala Hajji Abdul Munyamisha Fik Lwanga. Eno ye Fik Media. Okusinziira ku Munnakatemba ono Uncle Mark agamba nti yawola omusirikale ssente era omusirikale ono n'awaayo kaadi ye nga omusingo. Ebbanga we lyayitawo nga ppanvu ng'omusirikale ono ekyamazima Uncle Mark tamukubako kyamulubaale ng'atandise okuba nga amwekweka. Yatandika okumukubira ku masimu naye bwe batyo ng'ekyamazima agatunuulira kyamuli. Obubaka obuyita ku mutimbagano mu mbeera ya mukwanira olwo bagiyite WhatsApp nga nazo taziddamu. Bw'ati Uncle Mark yasalawo abeere ennyimbe ensonga eno azitwala eri mukama we w'omusirikale ono asobole okwanjaaya ensonga. Omusirikale bwe yafuna ku mawulire gano ate kyamuyisa bubi, bw'atyo n'asobola okuba nga atandika okutiisatiisa Uncle Mark nga bw'agenda okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Ekyamazima obulamu bw'ensi eno omuntu waabukuggyako kuba ekyamazima buwoomu kuba bulimu n'okulya muwogo mu kifo ky'omugaati. Ebya Grenade official ekyamazima si birungi anti eyali muninkiniwe yakwata akakadde kamu mu $50,000 n'agiwa famire ya Grenade basobole okuba nga bamubuulira ebyama bye. Bwe batyo baakizuula nti Grenade ono agenda mu basawo Abaganda, bw'atyo n'asobola okuba nga asawula. Grenade official kyazuulibwa nti atera okugenda e Masaka eyo n'asobola okuloga omwana ow'obuwala ono asobole okumwagala. Omuwala ono agamba takyasobola kuddira Grenade official kubanga amukuba buli kaseera era amutuusaako embeera etali nnungi. Era agamba nti we yakizuulira nti Grenade ono alabika alimu ebyobuwangwa bwe kubeera nga lumu yakomawo ng'ayina embale ensale ku kifuba era ng'agamba alaba ng'eyasalibwa obusalibwa ng'alabika alina byawongayo. Okusinziira ku mukutu ogumu ogwa terefayina emu mu ggwanga lino Uganda, omukyalo ono wasobodde okubeera ng'ate ayanja ensonga zino. Poliisi yasobodde okuba ng'ate emukwata bw'atyo n'atwalibwa e Kajjansi Police Station gy'agenda okuggibwa ate atwalibwe mu kkooti mwana wattu abitebye anti omusango tugumanyi nti nago Banja wonna ne bw'ogudduka era gumala ne gukusanga. Omukama Katonda akonkoomere.